Shake table. Nyenya meza zote basobola. After God. Fear women. Spark TV, Fear Spark. Ani we want this oluyimba shake table. Idea yali yange ne buli omu yawandika party ye. Era Abudul mwagala nnyo. Olaba nga artist ine ekintu. Buli omu ayina engeri gy'akola mu music we. Oba tomanyi omulala akola atya. Ne Abudul namutwala mu studio kye nali nsuubira kye nafuna. Yawandikirawo ng'ate si byamukaka. Najjayo kye nali nsuubira kye nyini. So that is a real artist, real artist. Omanyi embono n'okuwandika kuzibu. Abasinga mubawandika. Naye nga gwe wanoonya Abudul ye yakuna. Aze yamunoonya naawe siya. Oli legend. Olwo ne weeyita ki? Legend. Ate bwe neewaana mumala munvuma. Ansigale nga seewaana. Ansigale nga bagamba mungi alina empisa era nina empisa ni musajja wa mpisa. Buba buyimba naye nga waliwo akayimba ako kamanyi ne kamiliyoni bakayita legend naye simanyi oba ndi. Munuki bakwano bo bonna abalina ennyimba eziriko abatalina nnyimba ziko bakoze ebivvulu omwaka guno ogugwako. Twebuuza munuki waffe yeyerabira abawagizi be nti baagala oyingira ekivvulu. Bannange olaba ekibuuzo kinsanyusiza nnyo kubanga industry ngimazeemu ebbanga waliwo ekintu kyendabye abawo trends naye artist alwako ye artist ategeera trend n'amanya engeri gy'agikolamu. Tosobola kusigaliranga naate tolina kubookera buli kimu. Olaba ekintu kya concerts kino si kyangu. Mulimu abazikoze nga bapapirwa kuba abantu baali bagava mu COVID, mulimu abali mu kubonaabona ne waliwo kye nalabye abantu baagala content. Buli muyimbi alanze nga alina content talanze nnyo. Abatabadde na content badde balina okukola obuvuyo. Si mu bubi ge mazima. Kaakati nze munugi negamba olina kukola ki negamba genda onoonye content owa abantu obayite mu bajja kujja bulungi. Bwajja naye kuba na Uganda basupportinga music waabwe bamwagala. Naate tebaagala obapapya nga bakulagako. Bw'obapapya olina opakolera bingi, olina okukola buvuyo bungi. Oba tokoze buvuyo then obayita bulungi. Kyobola nti nabo abayise obulungi. Ebivulu bye mutwogeddeeko eby'abantu abalanze kati nga muriskirya abantu ne bajja kubanga siwamu azabe mwamulabye. Sigamba mbwa ne mulimu abantu abatali ba buvuyo abantu babalabye nnyo so nkiyigiddeko mbw abantu kasita omuntu aba ne content teweetaaga ne buvuyo bungi. So ekivulu next year ng'etandika nze ayagala okuggulawo kubanga kati sekiteebo nabawadde. Batandise dolanga January. Kumbe bagenda na kumalawo dates za January. Asigenda bawa Jani kubanga ate kati January tubaleke kale mbadde nimba sinzagenda okusooka naye ale next year. Okay. Ebintu bya federation obimanyi. Waliwo omuyimbi gwe nawulira ng'agamba waliwo abatamanyi ne bw'obatamanyi. Abatamanyi ki? Kigamba federation. Yagamba waliwo abaagalayo ssente, waliwo abagendayo simanyi baagala butaala, waliwo abatamanyi nze ndi mbatamanyi. Otamanyi kigambo federation. N'ebigenda maaso tobimanyi. Mukwano federation yekulibwa President Kenzo. Assistant we ye Sheebah. Ate bonna bakyali bange bakukulike omulimu guli gutya. Nga tebakugambanga nti federation gye. Bandi. Kenzo ne Sheebah kutenga bakyali. Bankubiranga ate bakyali bange tebangambangako naye kambalinde bankubireko. Bagenze ne mu palamenti balwanira copyright ate gwogamba tobimanyi. Ensasa omanyi eyo? Ensasa gyembeera omanyi eyo? Tetulina na internet. N'enguudo tetulina amasanyalaze tetulina gye tulina. Era mbeera eyo nondango. Kyokka bye bakola bye balimu byonna bya kisiru. Ate kati otandise okunsala ebigambo basala waadi. Spark TV lwaki musala waadi? Mukola kyaki? Ne mukola kyaki? Abawagizi bano nnoffe twabavaako dda bakola bye baagala. Bano abasipaka bakola bye baagala. Okay, omanyiko ku kitambula bwe kigenda mu maaso mu industry ebintu bya bato.
era weesibye ensasa. Ababoda baadde babiŋŋambako nabiwulidde ebyo. Waliwo boda wange yabinyumiza bannange, birabika binyuma. Era tetwakulaba ku bbato ya Sheebah n'esindi. Yabiŋŋambye biwedde. Yakugambye ddi? Nga biwedde. Yagenza obiŋŋamba nga byawedde. Naye nate simanyi. Weewulira ng'omwaka gutandika bw'oyagala okukola kyo tolinayo muntu bw'oyagala kukola naye bbato. Ate tubeere siriyasi bannange. Ate bwe omuntu bw'asirika ate talina kumanyirwa. Ani ansobola wano? Ani? Mulo ani alina kontenti gwe mugamba tuyimbe luyimba ku luyimba nga buli lumu hiiti. Ani anse eyali aliogu yali radio. Ani alina hiiti ku hiiti nga munje ebyaddala. Abantu bagamba Fefe Busa alina hit. Check table kampo mutinga akayimba. Mutidde? Oyo mutya kale mutidde. Oli mutiitizi bw'otyo bulijjo otugumya. Ndi muteteezi. Content omumanyi ate mwana saagala mutandika zino ntalo zammwe. Wano. Kale, when it comes to the urban crowd, olanga wano wetuli Bell Oberfest, genda ku Roast and Rhyme, the urban crowd, I am not lying. No one, let me just brag, no one has that content that I have. Song for song. No one can last a show for 2 hours. Neka nkubuuze. Roast and Rhyme wagiraba. Genda yimbako. Sichabayita content. Kakati nno ezo ennyimba ze nayimba zaali ntono kuba ngamba yimba essaawa emu n'ekitundu. Ennyina bayo nga bantu banga toyimbye gundi. Bro, ate tetuddamu ebyo bintu. Tewali muntu alina content kumba tolinga in the kind of crowd gye baba baagala. Taliiwo. Naye naawe mbadde wano emyaka 10 yani alina content oyo. Ani? Nga n'ebintu oluyimba olwasooka hit. Obuuza abantu batamanyi hit, bamanyi hit ebintu hit. Kyokka olusembyeyo Ekyamulemesa balumanyi. Mwana mumpesaamu amaaso. Bani abakuyisaamu amaaso? Mmwe ba Spark TV. Ne mukola ki? Lwaki mukola ekintu ekyo? Lwaki mukola ebintu ebyo? Naye nga show ya next year tugisuubire wa Nambole Nakivubo. Ndi wa Ekyamulemesa naawe. Mulo ndi wa Ekyamulemesa. Bino ebintu mbyogerako abafaani bamanyi. Ndi wa Ekyamulemasa. I'm just looking for the perfect date because I have a big surprise for my fans. The kind of content I'm going to release from now, Ola Ekyamulemasa oluyimba olwasoose after a long while. Temumanyi nnyimba ze mbadde nkola, nze ndi bwe Masaka, bwe nsirika mba nina bye nkola. Lwe nasoose mwalo Ayogedde temumanyi nnyimba ze nnina. Ngenda tuuka nga mugamba bugambi bali emungi. Ekyamulemasa temala, Nambole eyo. Bagipangisa mmeka. Ogezaako okuswaza abantu babadde bagala munnu giyagwa. Waliwo yabyogera? Bitambula ku social media, mpozi ensasa teri masanyala. Empozi zina masanyala. Ani? Bitambula. Bwe nabagamba munugi akola hit wayagalira. Obuzibu buli bumu nina okuwagala. Nina okuwagala okola ki? All right, let me tell you something. Artists, people forget artists are human beings. Mbaako ne byenkola ebirala ng'omusajja. Ate kati olaba abakyala twabavaako tukola byetwaka. Maama bano abakyala bage twabavaako tukola byetwaka. Nina okulabirira ewange. Nina okupulaninga emyaka egiddako. Nina omwana. Musajja nkoma wano kati. Ate musajja. Kati mwe mulowooza nja kubeera nga buli ssaawa nkola kintu kimu. Nina okukolako ebintu ebirala. By the way, nkutwaleko mu nkoko. Olabe ku nkoko zaffe. Lockdown zikuze. Koza mu lockdown wazitunda nozaawo endala. Ate nnyingi. Ziri zaali zawaka kati nina ennyingi ku faamu. Ne kale kyengezaako okulaga nti ng'omusajja oddako kebbali and you plan for omusajja company. You have to plan for the next few years. Zekyembeera nange zekyenkola I plan for like the next 3-4 years. So I can, and it's allowed. Mulekeraawo as media, as fans, okuteeka abayimbi ku pressure mpa. Sometimes omuntu bwakuwa nnyo muleke
awithdrawingemuko abeereko ng'omuntu alabe ensi bwetambula then akomewo akoleki. Kale kambuuze, when was the last time Beyonce gave you a hit song or a song? Beyonce. Yagwa? Naye yagwa? Rihanna yakuwadde yagwa? Jay-Z yakuwadde yagwa? Lwaki omuntu bw'asirika aba aguddemu abaaki? Ne lwaki mukola ebintu ebyo? Mungi yasirika busirisi diwe? Bw'asirika aba agudde. Mwine empisa embi. Thank you. N'erinnya lyo bakubuuze gwe abuuzizza ekibuuzo. Lwaki toyagala mu kusapootinga bayimbi banno bakola ebivulu tobasapootinga? Ekibuuzo kyekyo ani yali ampise ne sitajja? Tegeeza tebakwagala tebakuyiga. Sikunjagala kale banneerabira maybe. Tosobolako naye mwana nze asinga okubeera bbowa. Wawaddeko omuntu omuyimbi alina olutalo ne munugi. Ate lwaki ogamba nina embuwa? Nze asinga okubeera bbowa. Naye mwafunako obutakkaanya ne gravity. Gano nga mapya. Ne mulugana mu mawulire. Nani? Gravity omutwe. Gano mapya. Mapya. Mulo. Bw'aba ng'ayinamu obutakkaanya nange